kuziika Katolubwama n'agamba okuziika kunene nnyo kuno naye ate mulinde okwange ne mugamba bwe kutaliba kwange nga tetumanyi ani addako naye Katonda atuwadde official burial esoose mu fraternity yaffe ey'aba creatives yeesooseemu omukulu Alex Mukulu yagikoleredde era yagituwangulidde abapoliisi abo bwe mulaba beetegeka oyinza okuba tobirabangako nga ye official burial gy'osoose okubeerako beerako abaduumira abakola batya abambala giraavuzi abajjako enkuufiira byonogera kubanga obiraba olunaku olwaleero kubanga eno official burial official send off kuliko ne komanda abiduumira si byakuva eri ndi kwogera bwogeza kuliko ne komanda abiduumira kati Alex Mukulu bamugjayo eyo official burial tugamba abaweereza live tugamba mwebale nnyo mwebalire ddala abanyize nnyo nti nabanyigira nnyo mu National Theatre apologies nze obusungu bwange bufuumuka mangu betondedde nnyo era naye sibimenyawo naye ngamba oba mwanyize nnyo mukakaneeko mpola mpola tubagamba yes, hello okay tubagamba amaaso ku lutimbe wano tewali lutimbe amaaso ku official burial ceremony si byakusaaga bino makubo twagagadde weeri mu Kampala wakati mukulu security nga weeri ne Katikkiro yatambudde Katikkiro yatambudde okuva mu Lubiri Emmengo manya kuva mu Bulange n'agenda ku mukolo abadde neighbor ddala wa Ssaabasajja Kabaka offices ze wali mu Bulange Emmengo era Katikkiro yajidde ku bigere okugenda ku mukolo sikirabangako era siba nti aliddamu okukikola ngenda wano mulumbe n'atambulawo butambuzi eggulo yakikoze tubaniriza once again ku send off ya mukulu Alex Mukulu sagala kuyingira mu parade bagiduumira abantu mbalage aba social media thank you for being friendly temunatukuba nnyo thank you for being so friendly to Alex Mukulu omukulu oyo ne mumufuulira ddala mukulu mu byonna era mbagamba temujjanga okwo temutandika luyombo tugenderaawo nga bwe twatambudde mpola mpola. We do love you ladies and gentlemen. It's the official send off of Alex Mukulu Kabangala. Yeah, right now the officers are for the sole purpose of receiving Alex Mukulu here to Ekijabijo land officially and as he deserves. He worked for it and he earned it. And we are here to celebrate his life, not to mourn him. Tuongere okubaniza abasabone banyaba gatugamba mwebale kujja
abatuletedde ebimuli okwerekera munaffe Alex Mukulu. Tujja kusobola buli muntu kumuyita kuteekako kimuli kubanga omukolo guli official. Naye bano byennyinza okusomako wano list bagenda kubanga bagimpa eri official. Nenda bano akoze ekimuli kirungi nnyo Honorable Mike Sebalu, thank you so much. Parliamentary Forum Creative Industries yatuweereza ekimuli. Nengera the Lord Mayor of Kampala era Lord Mayor abeera omu tuyanziza ekimuli. Abamu temwataddeko mannya from Uganda Center of International Theatre Institute ITI tubeyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala bikula kino. Leader of Opposition yatuweereza ekimuli era wekino mbikulira ku kino tuyinza obisomako mpola mpola. Tetujja kufuna budde obugamba nti abantu muteekeko ebimuli. Bangambye bijja kubanga bintawanya. Omukolo bwe gutuuka nga sagala kuyingira mu parade yate bo bakulabula batandika butandisi gwe weenoonya. Tugamba famire etuletedde ebimuli nga bafamire mumu Sister Victoria Hajati Nancha Kajumbi ate ne Sala Kata famire tugamba tubeyanziza. Naye abaweereza ebimuli wano abalala bangi kuliko General Tumukunde. Ye official function kuliko the Lord Mayor kuliko nombogede Ministry of Gender etuweereza Buganda Kingdom tuyanziza former actors and actresses aba Impact International n'abalinga bwe batyo. Tugamba tufunye ekimuli okuva from the SGM Simundu si submachine gun naye SGM members. Tufunye ekimuli from the Rutaya family, ekimuli from the Rotary Club of Kampala Munyonyo. Tufunye ekimuli from the Uganda Parliamentary Forum for Creative Industry SMG sorry ndubagala ebintu byawe SMG ekyo ekibiina naye nga si mundu. Bamwenyama mu tenti eno nga tunafuna kyakulya situka busitusa ogende ku line. If you are in this tent your service center empty kuli muntu n'omu
Ground TV, 100% entertainment. Okay. Twagala session ene dako nga tanavayo wali Alex Mukulu. Atina bano batuweyo aba sound. Batuweyo Alex Mukulu. Kubanga Eddie Kinzu yazze. Ne ku National Theatre aliyo. Ate ye presidential advisor on creatives